Okusookera ddala njagala mumanye nti muganda waffe oyo tetulina mpalana naye, tewaliiwo butakkaanya bonna wakati wange naye oba wakati wange wakati w'ekibiina kyaffe naye. Just yakola ensobi ze mwena ze mwalaba ate n'atazitereeza. Eyo ensonga lwaki twamumuza ku mirimu era ne tweyongerayo, era eyesuula twagigalawo dda ne tweyongerayo. Ne tetulina mpalana yonna naye, just tetukola naye kubanga yava ku bye tukkiririzaamu, yamenya obwesige. We congratulate the Kabaka of Uganda, His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II. Ssaabasajja Kabaka, this is glorious. It's a glorious age. May you live long, long, ruling on the throne of your forefathers. Wangala Ssaabasajja Kabaka. That is our brother. We don't have any personal enmity with him. He's not our enemy. He's not my enemy. There's no disagreement. Okay. Okay, ku Celebrity Track Extra UG ogamba otyo mulungi atuwuliriza ne ku Rock FM kyokola kyamanyi ogwanga otuwuliriza. Tusinzidde wano mu kibuga Makindye, ekibuga ky'abategeefu Makindye mwe tusinzidde ku www.rockfmug.com bali gwanga otuwuliriza. Mawulire mangi tutandise n'omukulembeze w'ekibiina ki NUP byayogedde mbiwulidde kitutwala ku kiri ku ggulire twagala okwogerako. Unaku olw'eggulo wabaddeyo amazaalibwa ga Ssaabasajja era emikolo gyayindidde wali ku Lutikko Erukulu Rubaga okusaba okwabadde kugenda mu maaso kwasombodde abantu ab'enjawulo abazze okubeera okulabika nti basabira nyini nsi Cuucu beene nyini nsi eno kwe tutudde olunaku olwaggulo nga bamusabira ayi Kabaka amwongere obuwangaazi. Okuwanka yamutuusiza ku myaka 7 egy'obuto, ekyo kintu kikulu nnyo ddala era tukyebaliza Mukama Katonda. Misa eyabadde y'amaanyi olunaku lw'eggulo okunyeenya amatabi bagite Palm Sunday era kiba nti kiraga nti olunaku lwa mikisa byokka myereere. Olunaku amawulire gabadde mangi nnyo. Twalabye abantu ab'enjawulo wakati mu kujaguza amazaalibwa g'abeene ebyabadde wali ku Lutikko Rubaga. Batukoledde keeki y'Abassaabasajja ey'amazaalibwa g'7. Keeki yabadde y'amaanyi nnyo ddala. Nalabye Maama Nabagereka yabaddewo, Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda yabaddewo, n'abantu ab'enjawulo okuva mu Buganda. N'omumyuka wa Katikkiro osooka yabaddewo, n'omumyuka wa Katikkiro owokubiri naye yabaddewo. Bonna babaddewo okwesa omukolo ekitiibwa. Bambi tusaba Ssaabasajja Kabaka Katonda amuwangaze amwongere emyaka mingi bufukunya. Nga tuvuddewo ngenda Uganda ekifaananyi kyatambudde olunaku olw'eggulo nga omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency yabadde atudde ne Honorable Mathias Mpuuga. Ekifaananyi ekyakubisa bangi obwama bangi kyalese nga kibakubye obwama nga beebuuza kisoboka kitya Honorable Kyagulanyi Ssentamu okulabika nti atuula ne Honorable Mathias Mpuuga. Abasinga bakyakyebuuza ne gye buli kati nti kyasobose kitya era omuntu oyo eyatuuzizza abantu bano yakikoze atya era nakigendererwa ki lwaki yadidde abantu bano mu kaseera kano betulowooza nti bandibanga tebalima kambu n'abatuuza ku ntebe emu. Yakikoze atya era yakyasoose kitya okulabika nti omuntu yabadde atuuza bano abantu abatuuza ku ntebe yemu. Ebibuuzo byasigadde byebuuzibwa Bannayuganda ne bagamba nedda
tekisoboka abakulu bano kubanga batudde ku ntebe y'emu of which kyasobose Kyagulanyi Ssentamu yatudde ne Honorable Mathias Mpuuga ku ntebe y'emu mu Lukiiko e Lubaga mazaalibwa ga Ssaabasajja ag'emyaka 7 nga bw'olaba ku screen awo Oweekitiibwa Mathias Mpuuga boogera babadde boogera biki Honorable Kyagulanyi yadde ayogera ki ne Mathias Mpuuga buli omu kyadde yeebuuza kati ababadde boogera ki olinga amubuuza nti why ebitaano lwaki wagaano bizzaayo anti Bannayuganda bo baataddewo ebyabwe nga beebuuza yabadde amugamba ki ng'amubuuza ki nti why ebitaano lwaki tewabizzaayo bannansi banyiivu oba okitegeera ekintu ekyo Kyagulanyi nno yalabise okuba nga tali comfortable bulungi nnyo okutuula awo baamutadde waliwo yazze nga yagala tuulawo ne bawa omukyala ndowooza abadde akulira ebyokutuuza abantu n'amugamba entebe yammwe babiri entebe yammwe babiri okitegeera nenkulabira ekyabadde awo mu kaseera ako awo Honorable Mathias Mpuuga andowooza adde asoma mu Order of the Mass yasomyawo n'abaako byagamba ate Kyagulanyi kwegamba gesi kye yabaddewo olunaku olw'eggulo ekifaananyi kye twafunye olunaku olw'eggulo ate kiralamu oluvannyuma lw'ensi okusinziira ku kifaananyi kyerina eri Honorable Mathias Mpuuga okulaba ng'atudde ne Kyagulanyi mu kaseera ke kamu oye kabaka atwetaaga tuli bwamu weewaawo tulina enjawukana mu ndowooza zaffe naye nga kabaka beene atwagala tuli bamu tutudde wamu tutuula wamu ne tunyumya ng'abooluganda kyekifaananyi ekyalabikidde ku Lukiiko e Lubaga abangi waliwo gwe nawulidde agamba nti ekifaananyi kino kireka wa fuutu sooja ate nga bwe kyamusanga wa era bwe kyamusanga wekijja okumuleka mu kaseera ng'ensi eyombye ne wakati n'okweyuzaayuza Robert Kyagulanyi Ssentamu yalabiseeko ng'atudde n'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga. Kino kitegeeza ki? Kitegeeza ki naddala eri Munnayuganda agoberera ebyobufuzi bya Uganda? Kitegeeza ki eri fuutu sooja alwana entalo okukuuka ejjembe? What does it mean? Kitulaga ki? Okulwana tugenda kulwana tweyuzeeyuze naye wakati mu maaso ga Katonda tusigala tuli omuntu ogwo omu nga bw'olaba ku screen awo Kyagulanyi atudde ne Mathias Mpuuga. Buli omu yabadde surprised ne Katikkiro yagambye nti naaludde okulaba kojjange Mathias Mpuuga Nsamba ng'atudde ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mukodomi wange. Oba okitegeera ne Katikkiro yeewuunyizza okulaba nga bano ababiri batudde wamu yakyewuunyizza nnyo n'agamba era ebimu ku bintu ebyasinze okubirwa enduulu ku Lukiiko e Lubaga kwabadde
okwanjula endulu yasoose kuva ku wekitiibwa Katikkiro yagambye nti Ssaabasajja gyali mu lubiri alamula endulu yabadde esinga obunene awo mu Lutikko. Endulu eyazeemu okukwata ekyokubiri yabadde yakwanjula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu badde bamuwanjula endulu nebutukira Lutikko. Walololo endulu kyagitwalidde eddakiika 2 n'obutikitike 43 okubanga esirika oluvannyuma lwe bayanjudde Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Be batyo ne banjula n'abalala. Awo Kyagulanyi n'asituka nga father agenda okubabuuzaako, era yazze n'ababuuzaako mu ngeri y'enjawulo ng'emmisa tenaba kutandika. Bw'atyo n'ababuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Jjukira ennaku lwabadde lwa kunyeenya matabi oba Palm Sunday. Wakati mu bibuuzo ebingi gwe ng'alaba ku screen awo, wakati nga buli omu yeebuuza bano ababiri kiki ddala ekyabagasse batuuka okutuula wamu nga bwe banyumya. Olaba awo mpuuga oba yabadde amugamba owaayi ebintu bireke kati olaba twandibadde twesonyiwagana ate ne tukola ki kisegedde ekintu ekyo ne twesonyiwa ne twala ki nga nze nondeka nonziriza ne kaadi yange niyo pito kiraba ekintu bwe kino okuba muganda wange, ekintu bwe kino okuba Kyagulanyi, ekintu bwe kino okuba nga Kyagulanyi ataddeyo kutu damu obadde ongamba ki kale tujja kubitunulatunulamu tubigaayegaayemu tulabe embeera bw'enaaba. Kukitegedde ekintu ekyo kale bwe bityo embeera bwe yabadde ku Lutikko e Lubaga. Embeera bw'etyo bwe yabadde ku Lutikko e Lubaga. Nagambye nti muganda wange mu kaseera nga Smile yabadde solo jimpo ayo mugambye omumwa guno gujja kundeetera ebizibu ebingi ebizibu bye ngenda okufuna ku mumwa guno. Kyagulanyi awo yabadde yeewuunya ki? Zingira awo yabadde yeewuunya ki? Kye bayita attention to detail. Weetegereza ababiri bano babadde booge nga banywa nga baseka. Ekifaananyi ekyo buli omu akyakyebuuza. You see the smile. Wow, this is nice. Njagala kutuge gesture eyabaddewo awo. Smile. Laba simayiro eyo. Laba simayiro
mbadde ndeseesaawo ne wadde tabaleekaanira wadde temwogera nti abaleekaanira ekintu ekyo si kirungi. Laba simayiro eyo, njagala olabe simayiro, njagala olabe kye bayita simayiro. Oyo gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu, oba muyite Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kitegeera banaye bwe bityo byabadde, twavudde ku lutikko nga ffenna tuli basanyufu. Kyagulanyi bamubuuzizza nti owaayi tukulabyeko ne Honorable Matasi Mpuuga wakati nga ensi emanyi nti temuli makambo, tulabye mutudde wamu, kino kizze kitya? Era bannamawulire bamubuuzizzaawo nti ate kino kyo kizze kitya? Era yayogedde n'atubuulira na nsonga lwaki ye yatangazizzaamu, n'atugamba nti enjawukana zibaawo naye tusigala tuli bantu bamu. Omuganda waffe yakola ensobi, yo yagikola, naye tusigala tuli bantu ki bamu. Naye enkolagana yaffe n'ekibiina okusinziira ku byatuukawo, eyo chapter twagiggala. Njagala tusooke tuwulire ku Honorable Kyagulanyi Ssentamu nga ayogera ku eri bannamawulire na kiki ye kyalowooza. Okusookera ddala njagala mumanye nti muganda waffe oyo tetulina mpalana naye, tewaliiwo butakkaanya bonna wakati wange naye oba wakati wange wakati w'ekibiina kyaffe naye. Just yakola ensobi ze mwena ze mwalaba ate n'atazitereeza. Eyo ensonga lwaki twamumuza ku mirimu era ne tweyongerayo, era eyesuula twagigalawo dda ne tweyongerayo. Ne tetulina mpalana yonna naye, just tetukola naye kubanga yava ku bye tukkiririzaamu, yamenya obwesige. Okay, ensonga muzuulidde bulungi, yamenya obwesige. Banansi, Bannayuganda n'abalonzi bamuteekamu obwesige, yamenya obwesige. Ye Kyagulanyi kyabadde ategeezako tutegeeza nti empalana tewali mpalana, naye enkolagana yaffe n'omuntu oyo n'ekibiina yaggwaawo. Kitegeera enkolagana yaffe wakati wa Honorable Matasi Mpuuga naffe bannakibiina ki NUP, enkolagana yaffe yaggwaawo. Tewakyali nkolagana, naye tekitugaana kubanga twebuuzaako bwe tuba tulina we twesanze, nga bwe twesanze wano ku lutikko, tekitugaana kwebuuza, tekitugaana kwebuuzaako mu mbeera eyo. So Foot Soldier nga tonaba kunjuzaayuza nze akoze emboozi eno, sooka otule wansi wekansolinge wekka weebuulirire nga tonaba kukuba divorce akoze emboozi eno, sooka wekansolinge wekka. That's it. Okitegedde? Banaye tweyuze mpola wakati nga tomanyi, naye Katonda atwagala tuli wamu, ne Ssaabasajja atwagala tuli wamu. Kyekikolwa ekyabaddewo olunaku lw'eggulo. Sebo okay, bwentyo bwentambudde olunaku lwali ku Celebrity Track Extra UG ne ku Rock FM www.rockfmug.com, oba downloadinga app yaffe ku Android obujja kuba otuliza bulungi nnyo. Ogenda ku Android teekamu Rock FM Uganda, oba genda mu Google wandikamu Rock FM UG, ojja kuba otufuna bulungi nnyo. Bwetyo bwentambudde olunaku olwaleero kamba siibulire wano, kambagaliza olunaku olungi, wiiki empya ey'emirembe ey'amakungula amalungi abagenda okubanga mutandika wiiki eno. Mutinde muyiribe. Easter ya ku Sunday, weekend erimu public holiday kuva Lwakutaano Lwamukaaga Sunday, Easter Monday paka kutuddeyo ku mulimu ku Lwokubiri next week. You got it? Or you got it?
If you get it, please get about here. You get it? Please get about here. You got it? Bwetyo bwetutambudde nze kambasibulire wano mbaagalize olunaku olulungi bwe mbadde nakuba bwe twatandise ensonga muziwulidde ate bulungi nnyo nze bwe ndabise nti ŋŋenze